Ezikubiddwa wano ku ntebe tufunyeko emmotoka nnya ezikubiddwa ne tufunako emmotoka endala zibadde 3 ezikubiddwa ku Nateete ne tufuna emmotoka endala nnya ezikubiddwa ku Jinja Road ne tufuna n'emmotoka 3 ezibadde ku side ya Oyima Road awo. Ezo emmotoka eziyisiddwa obubi ze bakubye amayinja ne bazonoonera endabirwamu zaazo. Okuva ekiro tubadde tumonitalinga ne poliisi kubanga twagitegeeza nti abantu bano tebali ku byakeediimo wabula bali ku mbeera ya kuba mmotoka bazikange balimbe gavumenti nti abatakisi beekalakaasiza. Naye tukirwanyisiza ekiro kyonna paka we tugudde amakubo nga bwe mugalaba kati emmotoka zitambula nga bulijjo wezikola ki ezitambula. Zibadde ensonga bbiri ezibadde zireeta okwemulugunya naye twatudde nabo ntubawulira nti at least zikolebwa. Waliwo enteekateeka kulaba nti ministry zonna zikola ku nsonga ezo naye bagambye nti ffe bwe bagenda kugenda mu maaso n'okwekalakaasa ate ekiro waliwo ababadde batega taxi ne bazikuba amayinja twakuteekwa abantu nga 10 naye embeera kati eze mu nteeko bagikubidde bino ebyabasajja ne bateekawo bamayambala tetumanyi lwaki bateekerawo embeera enkyamu bandibadde bayita mu makubo amatuufu oba balina kye bandiyagadde naye batatukolera loosi. Badde ssaawa 9 n'eddakiika nga 4 badde nva mu parking Embuya neekanza abasajja nga bali ku bodaboda ne bakuba emmotoka yange eno so mugiraba mwenna naye nga simanyi kye bannanga.